mbalamusizaako nnyo manaje musiziro kubanga mutulaba mwebale nnyo okuwagira Media Choice Telefina. Yenze Salogo Kanka Kapita nze mutesiteesa omukulu wa Telefina eno. Sigenda kubanga mbalwisa emabegakaawo ekibiina kya National Unity Platform ekyo nga kyekimu ku bibiina ebyayanira enkyukakyuka mu ggwanga kyatandise okutambula n'okutalaaga ogenda nga banoonya obuwagizi saako okukunga abawagizi baabwe. Nze nno okufaanaganya nabo ffe bamu abagala enkyukakyuka eyannamaddala twawukanya ngeri ki nkyukakyuka eno gye twagala egwe ku ggwanga lyaffe. Wabula eno nga bano banoonya obuwagizi ng'era abantu beeyiwa okulaba ku bakulembeze baabwe nga bwe kyali ne ku waffe emabegaawo kye yali akola eddembe lyabaddewo poliisi yabayita n'ebakkiriza nti mwina okututegeezaako bwe muti ebyobufuzi kukaanya na kuteesa. Twebaza nnyo abapoliisi okukitegeera nti ebyobufuzi si byammwe si mwe musalawo. Twabadde tukyali eyo ate ne wajjawa akawayi k'abanyazi. Mukulike nnyo abannikibiina kya National Unity Platform mbayozaayoza okwetakkuluzaako emisege egyali gyabayingiranga mu mwajereetera nga temwagimanya. Waliwo akawayi akayitibwa aka DP block DP yagwa naye mulimu akawayi akamu k'abanyazi abatera okwekunga buli kiseera lwe bagenda mu kalulu babeeko bwe bagamira. Buli gye bagenda ne basanga tewaliyo byakubba banguwa mangu okuddukayo ate bavaayo boonoonyeeyo nakati tubayozaayoza mu abataabategeera. Nyina ebitundu bibiri bya puroguramu eno. Ekisooka kwe kwata ku bantu abazze byogera ne bimwayogedde. Naye nalabye nnyo ng'emisapule egy'obukatuliki ng'era ekibiina kya Democratic Party bwe kirina omusingi ennyo mu bukatuliki mwamadde emisapule ogenda okukola ebitajjansa n'endowoozaamu ne ŋŋamba kanzireyo ntuule esome ekitabo ekitukuvu ndabe bigambo ki ebyali badde bibabuulirira bwe muba nga mubuulirirwa nandi ki munaatuula ne mubyebuulirirako musobole okudda engulu. Mu kitundu ekisooka mbaleetedde ebigambo ebiwera 1500 Bayibuli byeyogera ku muli w'enkwe era nga mbibasomera butereevu wakati kati w'ebyo mwe bemyayogedde. Ekitundu kino kambere nga nkitandikirawo. Bayibuli eyogera ki? Nabalabye n'emisapule ndowooza tutandikire eyo okubannyonnyola munajjamu munaabeeramu ensa. Tutandikire eyo tunnyonnyolegane tulabe engeri ki gye mugenda okuvaamu ate obubuyabuya saako n'obusirusiru obwogerwa mu Bayibuli. Si bigambo byange. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. But we cannot anymore keep quiet when you come full throttle to exterminate them Pugas, the seconders, and all those other people. Omujulirwa omwesigwa talimba, naye omujulirwa ow'obulimba ayogera ebyokuwaayiriza. DP Block is the mother of people power, the mother of NUP, the mother of Kyagulanyi. Akuuma akamwa ke anyweza obulamu bwe, naye ayasama ennyo akamwa ke aliba n'okuzikirira. Oli oba agenza azina amazina gaga Nakwale ayowulire nawali amuzaalira omukazi oyo tumwesonyiwa naye tetumusaba ekintu kimu ate ekintu kyaffe ffe kituteere tulabe ng'ekyobuyonjo ekya zzaabu ekiri mu nnyindo y'embizzi bw'atyo bw'abeera omukazi omulungi atalina kuteesa. Agala nnyo bantu beesibe bwongo nga bwe abamu abavubuka bwe bali okulowooza nti yekka yalina okubeerawo abakulembeze bajja ate ne bagenda. Ateganya ennyumba ye alisikira empewo n'omusirusiru aliba muddu w'oyo alina omutima ogw'amagezi. Nti pulinsipa waffe tasobya oba abakusibya obwongo nakyo teri muntu atasobya naye omuntu bw'asobya tumukolekitinga tutya. Ye positive thinking. Ekkuba ery'omusirusiru ddungi mu maaso ge ye naye ow'amagezi awulira okuweererwa ebigambo. Okweraliikirira kw'omusirusiru kumanyibwa mangu ago naye omuntu omutegeevu akisa ensonyi. Ekyokusatu olaba nti akyalimu obwa novice bungi kyakayiga kakati awo okumala ebiseera awo ffe kyetuva tugaa nti akatuddeyo tukolemu omusingi omujja. Omuntu omutegeevu akisa okumanya naye omutima gw'abasirusiru gulaalika obusirusiru. Buli muntu omutegeevu akola emirimu n'okumanya naye omusirusiru ayaliira obusirusiru. We cannot. Ladies and gentlemen, there is a deliberate deconstruction of the cross-party, cross-community solidarity that were painfully built by ourselves and our grandfathers. Atalina magezi akkiriza buli kigambo kyonna
naye omuntu omutegeevu akebera nnyo amagenda ge. Kozi yaffe yakwejja mu capture both of the state and our institution n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Basebo ne banyabo bw'oba onookasuka amayinja manya nti wazimba yaki yandabirwamu naawe abalala basobola okukasuka amaki. Ekyegombebwa bwe kituukirira kiwoomera emmeeme naye okuva mu bubi kwa muzizo eri abasirusiru. Naye ekyo si kye kyantupreoccupyinze mu kiseera kino nga tumuzaayo emyezi 6 tugamba Kyagulanyi nga bwe twagambanga Mao lekerawo okuvuma abantu emmale. Olaba reunion zizizza abana DP reunion zitutudde amaanyi. Mao leka kuvuma abantu emmome nga Mao bwe yeetakula alinga akoze eki noono bwe ndaba yeseemu trend gyakutte. Otambulanga n'abantu ab'amagezi naawe oliba n'amagezi naye munnaabwe w'abasirusiru alibalagalwa. Fele tusobola kudda sekawuka kaali kakoze eki yensonga lwaki tusazeewo. That's why we are deciding to end our cooperation with no. Mu kamwa k'omusirusiru mulimu omuggo ogw'amalala naye emimwa gy'ab'amagezi ginaabakuumanga. The team that was arrested in Kalangala and the team Nubian Lee, Eddie Mutwe and company advocates. Why is it that our other foot soldiers are still under detention, under military trial up to today, and not the leaders themselves who had berets, who had overalls, and who had this? Anyooma anoonya amagezi n'atagalaba naye okumanya kwangu eri oyo alina okutegeera. Yingira mu maaso g'omusirusiru toolabe ku ye emimwa gy'akumanya. Okutegeera ekkubo lye ge magezi g'omutegeevu naye abasirusiru obusirusiru bwabwe kulimba. What was so special about those people? Because that time Right Honorable Yoweri Bishekezi was not yet a leader of opposition, so that he had the immunity, was not even a member of parliament. How comes for them they were released and the other foot soldiers have not been released? Abasirusiru bakudaalira omusango naye mu bagolokofu mulimu ekisa. Omuntu ow'amagezi atya n'ava mu bubi naye omusirusiru aba n'ettitimbuli era yeeyinula. There is that mutual suspicion and you can't convince us because many of those young people were DP blockers. Naye bano bagati tujja na kunegotiating for bail. Mwami Kyagulanyi nali naye eggulu ensi yonna ng'etulaba mugisha muntu yaliwo n'abalaba Segona yagenda ne bamutwala okunegotiating ne President Museveni eri mu barracks the other end ye ne babi tebatubuuliranga biki bayogera naye. Ayangu okusunguwala alikola ebyobusirusiru n'omuntu asala enkwembi akyayibwa. Abatalina magezi basikira obusirusiru naye abategeevu basibwako engule kwe kumanya. Lwaki bo okubalirizinga okuva mu military barracks bakirabanga kirungi naye si kirungi ku baana baffe ba foot soldier. Lwaki omulimu gwonna guliko kye gugasa naye okubuyabuya kw'emimwa kwavuwaza bwavuwaza. Obugagga bwabwe y'engule ey'ab'amagezi naye obusirusiru bw'abasirusiru busirusiru bwereere. Olunaku lwa leero we have got testimonies that during the 2021 election cycle, top NUP leaders sold NUP tickets to parliamentary and local government candidates for as much as shillings 100 million to 150. Alwawo okusunguwala alina okutegeera kungi naye alina omwoyo ogwanguyiriza agulumiza obusirusiru. Ticket ya NUP akalulu akawedde abaagifuna nga balozias n'abasigadde basasula million 10. Omubi asindikibwa wansi mu kwonoona kwe naye omutuukirivu alina essuubi mu kufa kwe. Some women who would not raise this money exchange the sex for a NUP ticket. Emimwa gy'abamagezi gibunya okumanya naye omutima gw'abasirusiru si bwe gukola. Abakyala abatasobola kuwaayo sente babatunuzanga mu mbuga zaki? Kino kibi nnyo bannange, kino kibi nnyo. Omutima gw'oyo alina okutegeera gunoonya okumanya naye akamwa k'abasirusiru emmere yaako busirusiru. NUP MPs like Alozias Mukasa, Kawalia Abubeka, Jimmy Rwanga, Dr. Kagabo, Seru Kenya and others are on record and they have stated that they parted with millions in bribes to top NUP leaders for tickets, which is a gross act of corruption. Obusirusiru bubassanyu eri oyo atalina magezi naye omuntu alina okutegeera aluŋŋamya amagenda ge. Ebyo badde mubiwulira mwe nnyini nga bo babyegwega nti twawaayo bwe ziti twawaayo zitya kakati muwulire kino. Eminzaani ey'obulimba ya muzizo eri Mukama
naye ekipimo ekituufu kyasanyukira. Amalala lwe gajja lwe n'ensonyi, naye amagezi gaba n'abeetowaza. The same group are now set to sell the new parliamentary tickets for shillings 200 at the 2026 general election. Obutayonoona obw'abagolokofu buli baluŋŋamya, naye obubambaavu bw'abo abasala enkwe buli bazikiriza. Bamemba ba parliament abagenda okwesimba ku tiketi ya NUP already babasabye dda miliyoni 2 buli omu. Obutuukirivu bwe ye yatuukirira bunaaluŋŋamyanga ekkubo lye, naye omubi aligwa olw'obubi bwe ye. Okubawa tiketi ekyo mwali mukirabyewamu ababadde mu DP, mu CP, mu FDC n'ebibiina ebirala. Kyova olaba abantu basasula ne bagenda mu parliament, ne bagenda ku bwa meeya, ne bagenda mu kifo ebirala, ne basirika busirisi. Kuzaawo ki? Obutuukirivu obw'abagolokofu buli bawonya. Abo abasala enkwe balikwasibwa n'ettima lyabwe bo. Anyooma munne abulwa amagezi, naye omuntu alina okutegeera asirika. Now, waliwo kino, and this is very critical, theft of prisoners' legal aid and welfare aid. The DP bloc initiated fundraising for legal support for political prisoners and welfare aid to their families. And indeed, so many private and institutional donors locally and in the diaspora have contributed colossal sums of money. Fe bemulaba wano atambula ng'ali olyoma abikkula ebyama, naye oyo alina omwoyo omwesigwa akisa ekigambo. Ono mukaku yali ebungereza emyaka 15 alina contacts nyingi. Yentambula amawanga gonna sina geneseeyo n'abalala babedi bano bonna. Nga tutandika ekintu kino twagendanga mu badona bano ne tubasaba obuyambi. Era bwe twalaba nti wagenda kubawo problem ey'okukwata abaana baffe ne tufuna badona ab'enjawulo okugezaako kuyamba ku baana abo abagenda okusibibwa oba ku famire z'abantu abo abali makomera. Ekyo twakikola era obuyambi bwajja. Omubi afuna empeera emulimbalimba, naye oyo asiga obutuukirivu aba n'empeera ey'enkalakkalira. Naye tetumanyi buyambi ki gye bukozesebwa. Kati katubawulire ekino. Reliable reports show and they indicate that NUP receives $3,000 a million kumi per month per political prisoner. Buli mwana musibe abagabizibwa omuyambi bamuwa miliyoni 10 buli mwezi. Omukono newaakubadde nga gwegatta n'omukono, omuntu omubi taliwona kubonerezebwa, naye ezzadde ery'abatuukirivu liriwonyezebwa. Naye sente zino tezituuka ku bantu abo. This money does not get to those people. And it is shared and mismanaged by leaders. Anyiikira okunoonyanga ebirungi, anoonyanga n'okuganja, naye akenneenya ettima linaamujjiranga. Abaana babasibe tebasoma, abakyala babagoyo mu mayumba, naye ebitongole ebigabizibwa obuyambi biwa ekibiina buli musibe buli mwezi. Ebibala by'omutuukirivu muti gwa bulamu, n'oyo alina amagezi afuna emmeeme z'abantu. Over shillings 150 million is collected from the diaspora chapters of USA, UK, Netherlands, UAE and South Africa. There is monthly contribution from abantu abali wabweru. Laba, omutuukirivu aliweebwa empeera mu nsi. Omubi n'omwonoonyi tebalisinga nnyo. Ayagala okubuulirirwa, ayagala okumanya. Naye oyo akyawa okunenyezebwa aliŋŋanga ensolo. Omuntu omulungi anaaweebwanga Mukama ekisa, naye omuntu ow'enkwe embi alimusalira omusango okumusinga. Buli mbaka wa parliament awaayo miliyoni 1 buli mwezi, miliyoni 58 buli mwezi. Government ya Uganda ewa ekibiina emiliyoni 5 buli mwezi. 500 million buli mwezi. But this money is not seen anywhere. With this money, by the way, ekyali wadde wano kyali wadde kikannyo. Singa abantu abatufu baali bafuna ensimbi zino. Mwemujiga twalinga mu DP, twalinga mu SDP, twalinga mu bibiina bino. There was literally no money. Ebirowoozo eby'abatuukirivu bya nsonga, naye ababi bye bateesa bulimba. Ebigambo eby'ababi byakutega musaayi, naye akamwa k'abagolokofu kalibawonya. Ababi bameggebwa ne babula, naye ennyumba ey'abatuukirivu eriyimirira. But a party that receives $1,500,000 buli mwezi officially from government, and there is no activity that's going on whatsoever. Now,
Of course, we are also questioning the title ya Nupe Headquarters ekabula. Batugamba nti asende tuzifunye tuziguzemu ekitebe. Omuntu alisiimibwa ng'amagezi ge bwe gali, naye oyo alina omutima omukyamu alinyoomebwa. Omubi yeegomba ekitimba ky'abasajja ab'ekyejo, naye ekikola eky'abatuukirivu kibala ebibala. They say that they have used this money to buy a port headquarter, but now we are asking, in whose names is the title of the Nupe Headquarters in Kamoji? Mu kusobya kw'emimwa mulimu ekyambika eri omuntu ow'ekyejo, naye omutuukirivu aliva mu kulaba ennaku. Ayatula eby'amazima ayolesa obutuukirivu, naye omujulirwa ow'obulimba ayolesa obukuusa. We are challenging them to make that title public tomorrow. If that title is the names of the Nupe Headquarters, we are challenging them to make it public tomorrow. That title is the names of two people, Mr. Kyagulanyi and Fred Nyanzi. Wabaawo ayogera ng'ayanguyiriza ng'okufumita okw'ekitala, naye olulimi lw'ab'amagezi kwe kulama. Omumwa ogw'amazima gunaanywezebwa ng'emirembe gyonna, naye olulimi olulimba lwa kaseera buseera. Okudyeka kuli mu mitima gy'abo abateesa obubi, naye abateesa emirembe baba n'essanyu. Bannaffe aba LGBT baleeta bannesene ze baleeta si bannaffe namusiku agambe si bannaffe naye banna baabali naye ensimbi ezo kumpi mu buwumbi 7 tezikubako muki Omutuukirivu talibaako kabi kaaliraba, naye ab'ekyejo balikkuta obubi. Emimwa egirimba gya muzizo eri Mukama, naye abo abakola eby'amazima baasanyukira. Omukono gw'abanyiikivu gulifuga, naye omugayaavu balimukoza omulimu ogw'obuddu. Omutuukirivu aba musaala eri munne, naye ekkubo ery'ababiri bawabya. Omuntu omugayaavu tayokya ekyo kyakutte ng'ayigga, naye ebintu eby'omuwendo omungi eby'abantu biba bya munyiikivu. Omuntu anaalyanga ebirungi olw'ebibala ebyakamwa ke, naye emmeeme ey'abasala enkwe eneeryanga kugirirwa kyejo. Omuntu omutuukirivu akyawa obulimba, naye omuntu omubi mugwagwa era akwatibwa ensonyi. Omusana ogw'abatuukirivu gusanyuka, naye ettabaaza ey'ababi erizikizibwa. Amalala galeeta okuwakana okwereere, naye amagezi gaba n'abo abateesa obulungi. Obugagga obufunibwa olw'ebigambo ebitaliimu bulikendeezebwa, naye oyo akuŋŋaanya ng'akola emirimu aliba n'okwala. Okutegeera okulungi kuleeta okuganja, naye ekkubo ery'abasala enkwe bbi. Obwavu n'ensonyi biriba by'oyo agaana okubuulirirwa, naye assaayo omwoyo eri okunenyezebwa alissibwamu ekitiibwa. Obubi bugoberera abalina ebibi, naye abatuukirivu balisasulibwa ebirungi. Omutuukirivu alya emmeeme ye n'ekkuta, naye olubuto lw'ababi luli lumwenjala. Ennyumba ey'ababi erisuulibwa, naye eweema ey'abagolokofu eneebanga n'omukisa. Waliwo ekkubo omuntu ly'ayita eddungi, naye enkomerero yaalyo ge makubo ag'okufa. Abagunja obubi tebawaba, naye okusaasirwa n'amazima binaabanga byabwe abagunja obulungi. Obutuukirivu bugulumiza eggwanga, naye ekibi kivumisa eggwanga lyonna. Omuddu akola eby'amagezi yaganja eri kabaka, naye obusungu bwe bunaabanga eri oyo akwasa ensonyi. Omuntu ow'obusungu asaanuula oluyombo, naye alwawo okusunguwala akkakkanya empaka. Okusala enkwe mbi kwa muzizo eri Mukama, naye ebigambo ebisanyusa biba birongoofu. Omutima gw'omutuukirivu gufumiitiriza okwanukula, naye akamwa k'ababi kafuka ebitasaana.